kunakuwaza abasamizi alayhi wasallam kadde kano kakusanyusa Allah nakusanyusa banna tawhid awamu n'okunyiiza abashiriku n'okunakuwaza abasamize. Twebaza Allah olw'obulungamu bwe yaleese mu famire eno, naddala nsanyusa nnyo bwe ntegedde nti nannyini ssabo lino yennyini yakkiriza naga nti bannaye nkomyewo mu Busiraamu. Nsaba Allah jalla jalaaluhu amunywezi. Bane Allah yahdi man yasha, Allah alungamya gw'aba yagadde. Tekitegeeza nti okubeera omusiraamu oba tobeeranko mushiriku oba tobeeranko mukafiiri. Okubeera omusiraamu akadde konna kisoboka oba nga Allah yagadde, era n'okuva mu busiraamu akadde konna kisoboka oba nga Allah akikwagaliza. Kati Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'okulungamya omuzeeyi oyo na ali myaka ng'emeka? Aweze 7. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wabanga ali wakati w'enkaaga n'ensanvu, wallahi asiramukidde ddala mu kiseera ekisinga okubeera ekituufu gy'ali. Saba Allah anyize shahada ye. Ntwala omukisa guno okukoola abasiraamu mwenna gye muli, ebintu nga bino mubijje mu bulamu bwammwe. Abantu abasinga bwe balaba nga twokya amasabo gano bagamba tulwanyisa obuwangwa, tulwanyisa Buganda n'ebirala. Wallahi tetulwanyisa buwangwa yadde Buganda, wabula tulwanyisa bushiriku. Si buli kya buwangwa nti shiriki, era si buli kya Buganda nti shiriki, wabula ekyobuwangwa n'ekya Buganda ekiri mu shiriki ffe kyetugamba abasiraamu nti woba oli musiraamu ekyo kikole ki, ekyo kireke. Mukadde wange Sheikh Abubakar Kayuwa akulembedde n'atunnyonnyola bulungi ekigambo la ilaha illallah. Oba otegeeza nti bino mbirese, bino bireke. Kati tuli eno mu kyalo Nakiwaate, osanga omuntu nga yazimba eno essabo yabeera Wandegeya, naye nga ajja eno ku wiikendi n'asamira n'addayo Wandegeya. Kati essabo ly'olina ewa Nakiwaate nga gw'obeera Wandegeya obeera Kibuye obeera wa, genda mu kyalo olijjeyo kuba liryo. Allah ayagala nga tolina ssabo lino, tolina nzikiriza mu ddyo, tolina birikwatako. Ekyokubiri nti abantu abalina ebintu bino mubitya, naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba dhu'fa twaribu wal maturub, ekisabibwa kinafu nono asaba ate munafu. Kati bino ebintu twakajjira wano tubivuluga nga bwe twagala, tebina kye byayogedde. Wali mu mmotoka lwakuba nti zisize nayo erimu keesi namba gye najja Wantoni erimu ebingiringiri, njagala byokyera namawojjolo mu ddalasa, mbivuze nembize eno nembize eri byo byasiibye mulago nga badde batuteyo mulwadde, bagenze naye mu mmotoka bansabye emmotoka nemugamba mulimu ebintu omwo naye tobisanga munoga byange. Era yenna ababirabye mugambe seeka abisomesezaako bantu agenda byokyera namawojjolo. Kati bino ebintu abantu babyeraliikirira, ne wooba ne Allah wallahi tebirina maanyi. Omusiraamu ambuuza kati seeka ogenda kukola ki, liryo sabo ddamba ogenda soma dduwa ki? Ne mugamba okusookera ddala neesiga Allah. Ekyokubiri adhikaali za kumpi si Qur'ani namba, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, tewasigalawo jjinni lyonna. Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa, bino ebira byatambudde mudda. So Allah nsaba atunyweze essabo lyonna weeriri nga nnyini lyakkiriza liveewo asiramuke, wallahi tugenda kutuukako tukubire bukubizi Allah ayisize ku ffe ove mu bintu bino. Era biidhini rahmani mugenda beerawo, tugenda byokyanga mulaba tubisaanyewo, tulina olekanga evvuli erisigadde wano buno bonna tugenda bussa ku ttaka buno insha Allah. Era amayembe kati wegaba kale nga mwegali era galina amaanyi, kyegagamba kino kyenkola gakyagala, wegaba tegakyagala galinda ki? Gwe tugenda tugamenya weegatyo ne tugasaanyaawo. Abalogo nga bagamba tukuwaddemu emyezi 2 nga ffe twokyayo essabo eddala tukwongeddeyo emyezi 3. So Allah atunyweze mikwano era famire eno wallahi Allah abawe tawfiq, Allah abawanguze, kubanga olusu ebivaawo mufunamu okusoomooza, omwana n'alwala emmotoka neetomera, kyolaba mwazanyira ku bintu ebyo. Nedda kati abazungu abalina ssabo era bazanyidde kuki? Bafuna accident nabo, bafuna accident. Kati omwana gwe bakazaala aba yakoze ensobi ki ku lubaale, omwana naafa. Allah yabigera. Era tumala obyokya bino eno kyonna ekiddako Allah yaba atugeredde, tujja byokya paka kuwulira bulungi
insha Allah buli twotya essa buli mumpulira emirembe ono petroli olese paraffin se katimera petrolo yabo mutuufu kati katokese paraffin se katimera gwasobodde neze sinda waggulu ate oyagala kudibuuda Kawuma oyagala kukola isiraafu sebo ekiro kino watira omwalimu we tugale ebbugumu lyeyongere esanja baliteekako esanja footage eyo tujagala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 tambula nno tambula golina okuba kati nga tewasibye obuguwa kwata essabo nga likka ku ttaka ligenda kwaka masha Allah lyakatonda kati wakatugadde wako kati guli omubuulira obusungu gujja kubalukawo owulire awo biri ku kyoto gwe tofaayo soosi y'omuliro eri munda alhamdulillah wallahi mpulira essanyu ya rabbi allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata ulire naali bona abadde wali muti waggulu batambuliddewo kati batambuliddewo bagamba niya zimbawo essabo tuleetera ebizibu allahu akbar allahu akbar wallahi essaawa zino bagamba bagala kudda kwongera ku birungi ate gwe okuŋŋaanya bibi omuzeeyi yatodde shahada alhamdulillah leero n'ateekawo layini Allah munyweze si byangu sheekhe abaana bagamba taata oba otuvuddemu taata gwotuleetera kati ebizibu aba alina okuweta naye Allah munyweze kasa yakkiriza byokebwe alhamdulillah aliwa omutunzi netwa musanza alina gyalaga mukwatidde amukubo omutunzi ate abadde muzeeyi wano gwe tubadde naye wali eri abadde kugundi abadde eno nga tekannabakwata bulungi anti lubaale ng'omusamirira abanga mirongooti akubuulira lwaki aganye okukola kadi lino ssaba abadde akola ddene lyakijja lyakika abadde akola ddene kati adde asetinga beesi ye nga nnene alejjukira omuntu bw'ati omusanga ng'omwana oba abaana be bamugamba taata batugambye gwe olina okukola kino taata gwe otusibye mu mbeera eno Allah okula jamani kulimu ebigezo bingi kyova olaba twajja mu meeting tutudde nnyingi ku nsonga eno era olwadde neŋŋamba jajja nemugamba wali walirira ssabo bano bakolera abashiriki mu mpolampola nga tetumanyi Allahu akbar Allah abanyweze nemubuuza nemubuwa eyo ennyumba ki eyo nemugamba eyo ssabo eryo
yakozesa ebigambo ezokukakasiza nti nzirusabu nalabo kuba nga musime bategamu bw'otajja ndingizaawo toddangamu okumpita ndaba ekiro comedy muyitirivu Sibuka emisinde etuuka wano. Wano tewanagira wano. Tugenda tuukawo. Vuddemu kannyinaze kamba. Ekyomanyi eyo kati yonna eyi. Wabwe ogenda tuuka wano muleeteddeko obugundi bwe lutu bagusonye bulungi bwe bati. Aseeka bamugobera basanyuka nenga yarabbi kino kyenziseemu. Nasooka ngumiikiriza. Abayingira enju. Bwe nayingira bwe nti mu nju natuula mu kasonda awo. Era yennyini. Wallahi awo. Nze nabika no bingira mu ebigambo byekawanda nga akaana kampe mu gata. Kaako kanne. Nifa. Taata ali wali, mama ali wali. Bweko mwenanga abataddemu essannyalaze ayo kyona ayo kyoli ne bampita banga setuba jangu wano mudienga anti naye bangamba ogenze jjalaba ekikugwako magaze ngenze mubeere ekikugwako tubuliga anti linze kati nga nnonye engeri gyenva mu bantayizo mu yakuba mutuddemu n'enneme eno Allah wakujjulira ng'otudde awo ogambo ng'omutego bakubira ku Nakayima mbadde ndi kuki olaba yali omukazi yakawaga katumya bbiya mundeetere bbiya namutumba uno omukuba imamu mutumba ogenda kuleeta bbiya alaikum salaam warahmatullahi imamu jangu sebo nga akaana kayoka ababulye bakamugamba leetegera ekifu ky'enkoko ekikaze obulungi nenga Allah akaana kato Allahu akbar amina ya rabbi bagamba kawa ina ne bagamba kawa ni banchawo obukyawo imamu abantu gendo bagambe nti mu lujja lw'abekkobe bobe diga kobe tebede binate byote siri yawe Allah imam salamu alaikum tutuuse essabo liri ku ttaka kati abantu balina obuzibu bajja ne bakola eddiini ne batamanya nti nini ddiini nabe yabagamba njagala kino sikyagala tosobola kubona kintu bwekiti ng'oli mu kifaananyi kya busiraamu n'okola ekintu bwekiti nga bakitaabo wateeka wali wabaziika mu busiraamu ate gw'oyingidde busamiza ate ku ttaka lyabwe wallahi uli azamaanyi seko mwana yanchallenge nga gwe twakaziikawo mu keesi yava mu busiraamu namwezingako nga tuli yanzira ku mama yatuzaala abaana ne mugamba situula ogenda kufa ng'oli mukafiiri yaŋŋamba baaba nkubulire siva mu bulokole lwaki tammwe enkofiira temuva ku mutwe simusamize nze nzige mumasaba ago amala okufa ŋŋamba mutabani we nti mama we tugenda muziikawa yagamba nti bamuziikanga mu bulokole mugawuuyo wali mutuufu funa tebantabukira mu ddwaliro mama waffe ali eyombeko amuza kati kamada ongobya omwana wange mutwale wamuga nti yanze simanyi ffe tulina ekijja kyabalokole bwe ŋŋamba nti mutwale nakifuma atandika okuŋŋa kati nabona obukaya bwange ngenda kutuula ku keesi nti nkaabira mwana wange wallahi mama yankaabya amaziga kamada ntule ku keesi alhamdulillah imam sawallah kirize amina ya rabbi amina imam sawallah kirize akirize omulimu guno gutuuke ya rabbi sekasali twogeddeko naye nagamba ali mu kooti ninga tuludde nga twemulugunya ku nsonga eno kuba gwe yasindika gwe yagala kansindikeyo akakasa nga kiri si kyakakasa namukubira essimu ne mubuuza imaamu abantu booziika gy'obaziika omanyiyo nedduwa z'osoma ewaffe buli kaseera wayaŋŋamba tababuusa akanya kuziika imamu alina kujambiawo ku nkumbi nemukiraba era nemudda eza akajambi efuneyo ku mutwe omuwanvu basooka ne bakiteekawo mu taata wazindiga essabo lino yaŋŋamba myaka ng'ena nga nti tajja agenda ku nemuga kati nno kyobadde tomanyi ekijja gye bakukiikirya ne baziika nga toliiwo kuliko essabo naŋŋamba tekisoboka nakino kankyogere yadde imamu taliiwo toyinza kungamba nti obeera wali ku muzikiti wali
ng'olina abantu wano ekijja kino ekikulu n'ozimbako ssabo lino nga tolimanyi obuzibu bwe tulina Mamu Kimera lazeewo ate nayagadde okugamba nti ebintu bibimbulukuka era ayo kabire wansi fe tulowooza nti mizimu girali tauhidi ku ntikko shiriki ku ntikko shiriki ku ntikko Imamu Kimera totika shiriki ate ku ntikko alhamdulillah tuddayo kazanya ne bannaako ngifeeke wange twagenze wajjaja musanga akayumba ka bboolo ngazanya ne bannaawo nefundikire neŋŋalala kayumba ka bboolo ene tali kalamoja kwe kalamoja buno bubboolo maka ne busoga Yusufu ogambye ki naye Masindi nabusangayo bubboolo bungi akayumba ka bboolo waliwo ennyumba ey'ebbulooka ino baagirekawo ne badda mu Yesuli gye baasiima Lubaale gyayagala Lubaale yabagamba eno ate bo mufu ky'okukulaakulana ate bo baava mu eno ne badda mu eri beegomba eno okusinga eno olaba wali ku muziki mu Lwembogo bali waaga amasabo abana basiraamu ate ffe tulina obuzibu bw'ekyana kyana Keezeekiya kino kibukawuma bano abaana batufuukidde amajini mu famire bawaganyaza kata ya rabbi uli amanya agalina amasabo Abubakari Kawuma Abubakari yatusumbwa ne Kawuma Allahu Akbar ola obbulo omwana najja kufukira omwana ne mulyoki ekibatuukako era nadde eka bwe nti nebika nenga okimanyi navuga pikipiki speed 3 okutuuka emisana ng'olina bwasaga mu kkubo nsiba ne mwetondeka ng'otya ekinatuukawo naye ngenda okulaba obunaku luzibi nzigamu nenkubika kimega tutukize egundi kati nkubiko nambuuza ati wali ofubika ogenda kufa Allahu almustaan weda tujja mpakuka sigaeko nti tetugenda nga nti naye nga kyentya ntya mayiti yange kuswala ate eri Allah obedde nswadde eri abantu bagireete waniranga embuga ekyaliwo nkugambye Kasaziri yajja n'aŋŋamba tubalabe emikono muli bahajati mulina n'amasawo kisayire lwaki otwonoona bwotyo gw'omwana obwana Saziri ki ono yali kazi ono yali kazi Saziri yali kazi Allah ejja n'atuziikira Imaamu naye nemugamba kisayire oba oyagala oba toyagala ekintu ekyo kigenda kuvaazo tojja kwonoona bwotyo gw'omuntu omu owoneredde wano yakumawo era yalinirayo eno era seeka namugamba seeka amadde nzudde ogendayo eyo ozimba otya ku kitange essabo oyo jjajjange nze nabitandise eggulo nenkaaba n'amaziga ngambagamba nemuteeka ku taata waffe essabo taata yafa tazimba essabo ne maama wange wadde mubugamba kisayire wali tolinaawo taata tolinaawo maama muwulidde oyinza otya okukola otya abantu baffe abali ku tawhidi wasiina busobozi bubaziika leka yosoko byeke bikwasa emiti namukayidde nemugamba era twawunzise kasindike bulungi inshallah abanywezi kino kimuliko buwanguzi wallahi mulukiiko mukikole
ayogedde nga kugamba akikola akyogera bwato nga ye simumanyi ali mu bulumi. Ekintiisizza Amiina ya Rabbi. bwe kujja bwetyo oluzze ensanze omuliro guli. tetwagala kulaba agezaako kukizaawo seeka kunkuŋŋaanya essaawa 2 zokka kugumiikiriza bano batuuke wano mukubagamba essaawa 2 zemulina otutuuka wano Ng'okimanyi tubaye tutuuse ku ddala ababeera emukono naye awangaalira ku kitundu so otuukira ali mu lujja wali kansu gasike. naye ye alaze nti tuliddewo nnyo Adduse n'akubirira supiidi Kawuma omusajja adduse. naye akulaga akedde kuma mu ndo wali mukya Akukumye bamugogerero ne sibula. Sibirabye ebibisi byo mbirabye naye obudde boogera ku muliro sinagulabako omuliro. Ayinza n'obba amaanyi na byatoddemu. Oli basabo nga nalibadde lyavu libadde. Owaayi mubaddemu obunusu mubadde mukabbo wali bakedde kukuma wano. Allah akbar. ojja n'olina ebijja osangamu n'omuti bagugira gumu Gwina nnyo akakwate n'abashiriku mukooko nnyo nnyo era abantu abali amasaba amakulu gwina obbaawo mukooko oluwanyi olwo n'omusambya olaba kati awo tulibambikira nze nga entandisa obitegeera bali abafu bwali balaba batali basiraamu babaziikawo emabega wali waliwo abaana taata yaziikawo omwana omuto era naye alinawo omwana kati taata emabega kuba nabo ngatuuka eno ng'olwa ekikutte wano abalokole bayimiridde muno Kati ekimutawula ne mwannyina ono nga bw'ali kati abaana baffe bano bwe twatusibaga sidda ggomba. kiri tekijja kugwa eyakijje wali n'akiyingiza ekiti kirindeko kijjemu kati kinene okujjako omuseeseseese omukko ebirimu ebirala bikole byonna biyidde ebisigadde. akana akayindi nako nkokyerezamu manyi buzungira nnyo muno. obwo bubateekateekako butegeeza ogwo mulimu gwa mukomerezi alijjukira essabo terizimbwanga mu mayumba malala. Essabo wabaawo balina gundi waliwo oba abeera mu jjwa yazimba essabo kadeni gwe balesinga kabona yateekamu empagi eyo ennene ey'omumakkati. balina akatembo bamanya abo abasajja. balina obukwakkulizo bwabwe nina ekitabo kyabwe eyo balina ebintuntu byabwe kutidde anti emiti kyekizibu kujukira kati gino mimpi ate wali gundi muliro ono temuli kintu ani
Omusajja afulunya data w'abakazi bakola abasajja. Maana gamba. Ate nga babikolera ddala. Ate nga babikola. Allah akbar. Nabisa abasajja ebikyafu. Sibeera agenda wali n'akama. Simanya kakasemba yako. Babikola. Akateeka mu binyeebwa. Okanya kuwoomerwa kinyeebwa kumbe. Owomerwa bulwadde. Balwadde. Omuntu gw'otaazaala omulemerako kyapa ku mbeera eyo. Ne gwe wazaala akulemerera. Kawuma ogamba egya bitya? Kawuma tatya misumaali. Akakodyo ke muleesa ako mbadde sikalinaako na idea. Anti woyokya ettaka oba ogumyagumye. Mbu osobola oddisiriiza. Senga abayesu babadde baagala enkuzina. Notangwa nti ase kati mera ng'akuba essaba omugere leka naawe. Emunkwate nga alikuba omugere oyo. Kati werikutegula n'ogwayo. Olyange ejjembe lirikuwalula. Allah nsaba abanyweze bannange. Mukoze omulimu gwa bbeeyi ya Rabbi. Nzikiriza ebali mu mutima. Bamugamba ogaggawala. Olina kuzuukuza bajjajjaawo bajje bakuyambe. Bo bakateyamba. Nabo beetaaga buyambi. Okitegeera. Ate lawe bibeera kugwa kubiri. Tebyandiyidde. Biri byandisigaddewo. Sajja n'aŋŋamba nti kati setuba nti wangi nazadde omusota. Ntata kanzije. Ono? Soka wali wallahi mugamba. Soko ndeko. Zekuba Malobira tumetuliteekeko ate tajja kujja oyinza okutya. Ne muga gwe yita muto wange. Mulabe. Twagugula okumala essaawa ezi. 2. Obwaki oga muto wange nti wabulabe gyendi. Gwe muleka jje nze baabawe. Ate gwe obasobola. Wanjagala mukubemu n'empi. Obasobola gwe. Yalemera mutowo. Nenzijukira abaana bwe bajja wano baŋŋamba baaba otatuziika taata tetugendangayo kubulimako bye tugende aye tuuka wano bafukamiza kuseesa mbyoti kyabudu ekibuuza abudu stupid okola ki ekyo taata ŋŋambye taata abudu abudu bano abaana batatayisa abantu oba byeri abagoba neno okuva oba abaana tebajjanga. Alika utamu sanga mwamu enye ya kuwa kutake wenye kundi. Jajiwa.
badde kinyuma ne tusalako ne wanna kiri mu kijjeeyi banasinzira mu buli atagasembayo ate gatya balinge balindirira ku kyalo wali wa wagala bali shadinga bali zinali ku TV wanyumiza gundi sinaliye nga bamaze okukwata ebyokola byawo mu balichadi bagamba ate akazi kajja kayogoza agamba ate nawano waliwo amba wewaddako nengabanna kazi zamu kwekufutana nga setuba usiwe wamwe usiwe watata wawo nesikamedo nemugamu galye bubi nenga nawo okirabye nti nakintu mugambe ekyanewane awo siwe wamwe akanewane mugenda kugayina ulibamba ono we Allah sallallahu alayhi wa rabbi nemugana okulima mulimu bino ate obongo babutunula yeeyo kyano ogamba enjala yagudde buso kaguwa mwalimu kabuguwa wabuliti aliri bubi digenda katwate tugumye ne wabuliti yavudde bajja babuza baba basudde mukola twagezezako ne wabuliti we yazze netunafuwa alhamdulillah amina go galiwa abantu abeerawo nga yesudiya Allah yagamba yauma alqiyama agenda kuŋŋaanya abasinzanga ne bebasinzanga naye bigenda bagamba ffe temutusinzanga esimu eri kumpi n'omuliro ffe temutusinzangako bigenda beegaana jukira sizoni eno yankuba sizoni yankuba kati gibeeramu mu bisubi ebyo ate yo yempagiruwaga wanasinzi yavaayo nekyo yakifunye dda kawuma ebisule ku guli wali wenyini guli Nze Isetu bamwagadde nnyo ya Rabbi. Oyo amayembe gategedde nti yasinga okugatawaanya ku Natifu Makuno. Kino eki kyetaaga okusindika bino ebigundi wali.
saba Allah atuse emyaka gye tukyali ku mulama bannaye. Abantu beekejerezza mu bintu bino. Okwata mulira ate. Kimala bumazi. Waayo kugenda kusya. Kyatuuse. Oya nabuza Kawuma, olese basaabaze eno? Kumbaze kwetaasaako kikwa. Mutabani wo manyi Njaine ekintu. Twali ewaffe yedda ntumanyagana. Nga senga afubutuka eyo wansi ku bijja. Ng'ajja emisinde ng'agwawo twali tutudde. Ng'asirika. Nga bagamba mumuleke. Kati obaani oyo. Taata omu ebiseera era kyali kumulamu mwana akwata embooko. Namugamba va wano mala tuzambye okusamira bajjaffe babivaako dda. Namutwala emisinde. Okuva olwo. Ndubaala akimanyi wano bano abawano tebaagala nonsense. Teyadda. Batandikiza wewe bajojera bateekawo base. Ajojera bange enkalu nezika zibadde mu ttaka. Bandiire enkoko yange nnene jubiri bangobye ku mulimu. Bakama bange banyize bangobye byabwe. Ayo kasajja lekalifa obuyindi. Buwagala nakola ntya siba musamize n'endya dduma. Wannemo okutegeera. Kati lutegeka wayise emyaka ngeegi. Soko lindeko. Musamize yayimba atya? Yayimba. Bimbuzabuzizza. Kati oli bagoba ku mulimu nakulira enkoko y'ennene. bagoba ku mulimu. Taata wange omutangamba abantu wiiki egi. Bagenda kuyita bagenda kukima waka. Nga bebegayirira. Oyo Sebulibo oyo wennamuŋŋoona. Naye Allah musase kuba kati yasiga mukasa. Imani waggulu n'empale ziri waggulu. Alhamdulillah. Kati yantwala mu Jubilee Park. Bannondesa ebiputa by'ebikajjo mu kkubo mayinja. Tugenda nga byaki ate? Nga bakuteekamu encuku. Kati nasooka neefukamya amagulu gawo ne gasanyalaga. Taliko okuba musajja wakitansaba ssente nenvaawo. Last omanyi okuba engalo zino mpolampola nezituuka okubabuukirira. Tiwalala nakola ntya siba musamize n'endya dduma. Saakitegeka ne bwe nakitegeka nkayise emyaka ng'ebiri. Nadda mu Jubilee Park. Enkoko nnene bwe nagigulana mu katale katuli. Saafu nayo kalungi ate yali alya ekyemisana n'ekyeggulo nani akulya kimu. Olwogenda okufunira ddala embooko ento. Bamala ate batutwala eyo eggomba. Wali mu ssabo lya Kezekiya wali batujjawo. Batutwala mu ly'eggomba. Wagendako eggomba? Numba muzeeyi Nsereko. Oyo Sulaiman oyo yakasa. Mugajajja bw'opromoting obusamize waffe yagamba nti abantu baŋŋanze mbalumya obwavu nange ne mbawelekera. Alabe obwavu bamula. Yatuwa kufa ng'agamba nti buli wandabako ng'obulwadde buttuka. Nga mugagwa okulembedde obusamize. Si gwe taata wa Kisaayiri. Allah atunyweze ya Rabbi. Kati ye lugira ng'akunywezaamu ng'oleeta enkoko ye nga yeeriira. Nanti ng'akuvuma obusiru kikuli kwayi kunvuma busiru. Siba musamize n'endya dduma. Hello? Yes. Omuliro ogukwatamu Muhammad waggulu awo. Oli ku Mogasi. Kati tugenda okukola anti wano ku muzikiti wennyini
kamugamba jja wabijjewo. Kandi mugamba yambukaawo. Natumya ebintu natuuse. Ekiganja emijojo okwaka miwotofu gibadde mu ttaka. Naye kati tukoze alhamdulillah. Obusungu gyabudde obutuuka ku ddaala. Mwamusuubiza ejjana. Munge wano waliwo ejjana. Ave wano nga tagenze nayo. Allah akwongere emyaka ku bwa imaamu kubanga imaamu agoba amasabo nze mba mufiirako bufiizi. Ano sebo yavunaanyizibwa ku mayiti zaffe zino. Alhamdulillah. Allah amanyi. Assalamu alaikum. Mwali ludda wa? Oludda wa taata? Takuta kulozi. Nedda mukama wange oli mu ofiisi. Njalo yambukekaawo okukuba motoka erese gundi pati omwe 5 nzija. Yatuuse dda bwedda kubiranga simu teyitamu oba. Yambukayo nno taata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Amina ya rabbi. Amina. Amina ya rabbal izza. Bumusinza. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Amina ya rabbi. Alhamdulillah Sheikh. Amina ya rabbi. Hadafu Sheikh Abubakar Sebo nawe nkwebaza. Saballa kuwo bulungi oli mami wange yalwanya okulabanga essabuni olivaawo lino. Naam. Naye alhamdulillah likoze eki ligenze. Saba Allah tugize alhamdulillah. Sheikh Abubakar nkuwo obweyamu zavunaanyizibwa ku malikiza zawano. Omuntu yenna alikola shiriki n'afanga mushiriku. Naam. Wallahi mpo obweyamu nja kuyimira teri kumusaalira. Bw'otusongerangako busoongezi teri kumusa kujja muzikanga mbwa. Teri kuddamu ssaabu kulinnya wano olijjirawo onaageza afa atumuzika si musiraamu. Kituufu inshallah. Afika barakallah. Obudde obwo bwamala nga awanika ebintu mu miti. Allah tasobola kukozesa omuntu asobola n'okumugamba nti katugende ekulu ku bigere n'atandika leero tambula. Era linnya eti etali katebe. Asombanga akanyonyi kamukamu na
Adabu yakujika mteja abantu. Kugire n'ekituufu tugitufulumye bino wano wabweru. Gafuna wano n'ekituufu. Bijja kuli. Bawa mzuri. Nade nsubira. Choko inafuata. Wadde takyakozesa wadde akozesa Kituufu anti ensonga yaffe ngaddeko era nnyo era nate nga mibira yakoneko ndowooza watanakonako ge mukoneko oba gendawo muleke waliwo nandabawo ebibiri awalimu akati ababiri mukafunye akamutere muno tujja disula limaze okujja sobola okujja obulungi otufuta natulabyeko awo
Naam. Parafini. Ya ba parafini. Ayaye baluberera. Muve kushiriki abantu. Muri mu maziga nga amaziga rubare ka. Mbo rubare banywa. Kubanga yakajja mu nnyanja wakati ddala. Ebuziba bayita ebuziba. Seka jikupe ekikundi yasiremu. Bagala nti nzikiza bikomera. Abeeresa nga balina okubanga batiisa. Kanjagalayo natukoleyo ka speech wano. Abafame muri final okulabikira mu video eno. Ikintu abuzibu tuliko operation tawhid. Tukoleyo ka video wano tunenyere kigenda mu maaso. Tukaseeko omuliro. Tuliko operation tawhid. Zoko ndeko zyawe mali. Tumala kunnyonnyola wano. Uno mutito sagusuulamu. Bino seesaamu. Bino seesaamu inshallah. Tulakuma munene wabwire. Tulina kubanga wabwire mundabe. Temuli muntu. Bwaba amwajjire. Aba mwali akola kyomu. Vamu. Vayo bobeli akola kimu. Nesigina ndeka. Bwaba mu bwebeli yali yave. Tekadira. Ko byanzija. Jifunye. Kopia chako aliwachaliwa. Nabyo soko kinyuma. Yanze okunkuberako. Omuntu omushiriku wallahi. Allah. Mbere bulungi okyalina w'akantu. Allah bakumenya. Okyalinawo k'akantu. Kagwawo tugamba tukuberako. Sibe bafo yalabika. Kyokka nawe bali wano. Bali wano babaka ndina wala babalese. Astaghfirullah. Basa botunenyere ko kugenda maaso wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Ahmad Kimera Imamu Ngandu. Tuzze wano ku kijja ewaffe tulina kiwaate. Siba baito na kiwaate na kifuma. Otegedde bulungi. Akati ensonga etuleese wano bali batera sebe sawo ku kijja wano. Allahu akbar alhamdulillah. China kuwaza ya rabbi. Ekijja kiriko bajjajja bange bali wali yaseganya kutwala sebe balabe. Mama wange bali wali. Bajjajja bali wali bonna abaziika awo. Allah akbar. Kakati sebo nganzi ono sebo kojange. Era ffe nga amasheekh aba family twasazeewo okuva n'olwaleero kojja waffe abadde akulira ekintu kino yasiramuse. Naye nsaba Allah musaasira asiramuke kubanga ate ekitukozeewo bitasobodde okubeera ng'abeerawo. Naye nsaba Allah musaasire olunaku lw'eggulu yatodde shahada. Abadde nnyini nsonga eno yasiramuse. N'agamba ebintu bino okuva n'olwaleero tubijjewo tulongoose enzikiriza yaffe. Kubanga banne tugenda kufa. Ekyamazima okuba n'olwaleero essabo lino ligenda kukwokebwa era ligenda kuvaawo. Era ssebo nkusaba okkirize tugenda likumako ennaali. Abadde nnyini nsonga essabo ly'omutima yamaze okulyokya lyawedde. Kati nga lino twagala tulikole ki? Tulikumeko ennaali liveewo. So mukadde wange naye nsaba naye Sheikh waffe naye abatwalire ku salaamu
abatuwulire ensonga eyo sebo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Mukadde wange ebigambo byagambye byebyo era kino tekitandise myaka ebiri, kino kimaze ebbanga ki nga weekiri, just nti ezzambi libadde likolebwa mu kwekweka naye kati lyazze mu luki mu lwatu. Olunaku lufaanana bwe twalulinda dda ng'era twalwagala dda, naye walillahi alhamdu, Allah tumwebaza atutuusizza ku lunaku olwaddi olwaleero. Era mbasaba obutekkiriranye na bantu ba family nti ate bajja kungoba mu kikaasi ekikate kino kye kirina kitegerekese nti ate jjajja gundi ajja kundaba atya, mutonde nga ggwe. Omuntu yenna anaagezaako okuddamu okwesigiriza nga atandika bintu bifaananako bwe biti, tetumuwa mukisa gwonna. Nammwe abatulaba sayidi eyo temukkiriza mbeera efaanana bweti wammwe, eno embeera ekosa era ekoseza ddala. Era sebo sheke saa kyankije kuono eseo nze mpo ngira nkubule kuba n'olwaleero nabaddeko jjange n'ageza ddamu embeera eno ng'ate yasiramusi n'ageza agiddamu, Allah n'amugja mu nsi. Wallahi teri kumusaalira kituufu. Mpozi ne kano kumusaalira Sheikh kagende eri bayimaamu bonna ijja kumuzika buzisinga oba n'afuna pastor amusabire kijja teekawo butesi mu kinnya. Bayimaamu tulina bayimaamu abeesigiriza kitegerekese Sheikh nja kuyimirirawo. era bayimaamu tubasaba yonna gye muli kwapa musaalidde abantu bangi nga bashiriku ate nga mukimanyi nemne banagamba batya banagira batya ebintu ebifaananako bwe bityo. So tusaba Allah atuwe tawfiki n'amaanyi n'obunywevu obusinga ne kuno bwetukola ki bwe tulina mu kulwanyisa ebintu bino. Basheks tubebaza Dr. Senjala mbadde ntera okumulaba ngera akula omulimu gw'ofaananako bwe guti. Sheikh Sudiru mbadde nkulaba ku mutimbagano awo ngera shirikyo era waliko eruweero wanudde n'ogamba bane tugenda kusaalira omusajja olwo naye amanyi nti mushiriku ave mu layini erinnya sikyalijjukira. Sheikh Faisal erinnya alikole layini agikole ki agiveemu. So n'olwekyo tusaba Allah bangamba bavaamu abamu mukadde kusaba Sheikh Abubakar kojjawo fese tuba naam inshallah naye abadde empajiri waga nnyo ku nsonga eno. naye abeeko obugambo bwatuusa tuwanye nnyo otalo naye okubeera nga ensonga eno evaawo. nze nga Ahmad wallahi kikuba ensonyi ate yakiswaza ogutali mulundi gumu oba ebiri. Ne Muhammad yo nga tannaddayo Misiri kusoma, wallahi twalumba taata n'atuwa wikisezi naye kati Muhammad giri myaka emeka 3 nejjo luli bali batukubira wali ngumi wali ewuwe abaana waliwo omwana ya Rabbi bamuyita Abudu naye omwana ayina amaanyi mbushiriku. Omwana mukambwe ebiso gamba oboba yakiddwako obubaka kuva wa Allah. Kati jjo wennyini taata yabadde mwetowaza okuba nti ki yazze yekka nekyo ekimuddusizza emisinde nga bino ebintu olwedde biriko minutes olwedde minutes ziveeko n'ebifaananyi twabikutte. Ono yamutozeza ne shahada namugaa kojja nyamba oyinza okunfaako okiwuli. Kati ate akoze byakiyaayi nedda ebintu bino obitandika ku lulwo naye ate ekimala okuyimirirawo nababa abakira mu interest kati mu kukivaamu gwe oba okivaamu bayinza obabbo nga bakyakikola bakyakyagala kati gwe omukubira jangu tookyo yamuga nti linnyayo tulabe anagamba bombi kambaviire. Nze kino kye kimu ku bibadde binnuma okufa mumpise wali wallahi ntwalibwe wali nzeekibwe kati ntuukeyo Allah mbuzi obalese bali batya era se okuyinza okajja kuseka Sidiri oyo kojja wange Seka Abubakari sajja wakuyo era namuleese nemugamba sebo Sheikh Abubakari tuli b'abasheekhe ye tuswala Allah tukola ki nsabo bere ng'omujulizi tujjewo essabo ku kijja ky'abajjajja kijja ky'abakojja era sebo Sheikh Abubakari ono imamu ku masigidi salama wali ewantoni alhamdulillah ate kojja wange ate bakimanyi wadde bakimanyi sebo no kojja wange kenkitegedde nkinywezezza. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ba'd baganda bange abatulaba n'abatuwuliriza
tusaba wakitibwa Allahu jalla wa ala omulimu guno mu ggwanga lyonna buli muwali muwagulaba era n'ofuna obusobozi obusobola okubeera ng'ogukola gukole mu mbeera ey'okulongoosa eddiini yaffe n'eddiini y'abaganda baffe. Tusaba kojja wange oba taata wange abeera taata abeere nga biizinillah shahada gye yatodde agitegeere era agiwa amakulu. Shahada kojja buno obubaka bugenda wa kojja. Shahada kitegeeza nti nkakasizza mu mutima gwange kati njatula n'olulimi lwange titeriyo asinzibwa mu butuufu okuggyako eyatutonda Allah era nkakasa nti n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah ate era mubaka we. Omuntu yenna aba yatudde ekigambo ekyo tuba tukakasa nti nno amaze okubeera nga ayuwahida Allah ayawula eyamutonda Allah nga tajja la yushrika bihi ahadin nga tagenda kuddamu mugattako kantu konna. Okugattako Allah bingi byetusobola okubeera nga tugattako naye kino ekyolwatu tetusobola kukikkiriza kubaawo. Wano wendi batuzaalawo wano kubanga senga waali waneeno naye katumuleka abeere gyali senga famire yaffe nene najja juzi waneeno okuziikawo senga wange nindaba ekintu ekifaanagana bwe kiti nekimpisa bubi naye tusaba Allahu jalla wa ala ono senga wange musanyufu nnyo olw'okubeera nti eno embeera tugenda kugituusaawo. Bannange mbawa ekigawaswi yeeno eri bweti ti abange mbakakasa omuntu yenna akyeyita omusiraamu naye ng'okyagatta kuwa ekitiibwa Allahu jalla wa ala kiriza ekintu kimu nti tolinaayo kalimu kookola ne katuuka ewa Allah ate era teriyo Allah lwagenda kukusonyiwa ng'ofudde olimu eyo embeera. Allah yatugamba mu Quran ti inna Allaha la yashriku an yaghfira bihi inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tali rede kusonyiwa muntu yenna aliva ku mwaliro gwa nsi eno ng'agatta ku yamutonda Allah. Wakiri alisonyiwa omuntu eyakola ebikolobera ebirala ebinene naye ng'omushiriku talina chance ejja musonyiwa. Ekyokubiri bannange ashirku billah hiya dhambu wahidu nga tuhbitu a'malu abdi jamia. Okugatta ku Allah lye dhambi lyokka lye mmanyi nga tosigaza kalimu konna ke wali okoze. Ne bw'oba olina emyaka 6 n'otandikirawo okugatta ku Allah emirimu gyonna gy'ozookola egy'eddiini kola hijja kusaala kusiiba byonna emirimu gyonna nga bw'ozzoogikola okuyisa obulungi byonna nga bw'ozzoobikola byonna olunaku lw'okola shiriki Allah lwagisaanyawo gyonna. Era olunaku lw'okola shiriki awo wennyini Allah waatandika okubeera nga takyakkiriza kalimu kokonna asaanyawo emikadde n'emipya gy'oddamu okukola n'agigaana. Olw'ensonga eyo taata wange bw'obanga shahada giwatodde wagitegedde amakulu gaayo nsaba ow'ekitiibwa Allahu jalla wa ala akunyweze tofunamu kunakuwala mu mutima ng'olaba omulimu guno ogukolwa wabula funa essanyu nti wakitiibwa Allahu jalla wa ala myaka gy'olina yakuzizza engulu nodda eri ow'ekitiibwa Allahu jalla wa ala n'osiramuka. Tusaba Allah akusonyiwe byonna ebibadde bitambula n'abalala abatannasiramuka kuba gwe wasiramusa omu naye tukimanyi nti olinawo ttiimu ebadde etambula naawe mu nsonga eno. Bannange musiramuke nga wakitiibwa Allah tannabakima olunaku lwe mutamanyi lwabakima. Wa barakallahu fikum. Obudde olusi buba butono twagala omulimu guno guggwate nga naffe tetunnafa tuyinza okufiira wano nga tegunnaggwa. Omulimu katugukole biidhnillahi ta'ala. Tusaba Allahu jalla wa ala atusonyiwe naffe ebitusobako ate ne bino abitwanguize biidhnillahi ta'ala tukole ki. Nammwe amajini agali muno mbakoowoola musiramuke. Majini agali muno bwe mba mukyalimu musiramuke kubanga omuliro Allah yagutegekera kwokya abantu na majini. Bwe mutaasiramuke nammwe Allah jabbocha. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wasenga weyo wasiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mugategedde nze mama Kimera oba senga sekakayiwa. Bannange omulimu guno alhamdulillah nze omu kubaguvumiridde. Nsaba Allah ow'ekitiibwa anyweze mutabani wange abadde addukanya essabo lino n'ekifo kino twakiteekawo nga kyakijja
naye ate bwe yataddewo ekintu kino kyatukutteko nnyo ne tugamba bakadde baffe baziikibwa wano basenga kati ye bw'abeera ng'ataddewo ekintu kino ate nga bo tebaabikola twe tumanyi buyinza gye yabujje era tukinyigiddemu nnyo okulabika nga yakoze ekintu kino ne saba Allah amunyweze amwongere okutegeera n'okumanya obusiraamu bwe ne baseeka tubeebazizza nnyo okujja okulabika nga mujja ekintu kino tukikwasize wamu saba Allah atutaase obubi obubirimu. Amin. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.